amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya gakutusibwako BFCU Bank. Nkwebaza gy'osobodde otuusako engalo mugisa w'eno nze Joan Navubya. Doozi z'eddagala erigenda kweyambisibwa okugema abantu eri omusujja gw'ensiri akakadde kamu ke kasuubirwa omwaka guno. Dr. Catherine Maitechi Sebuguzi okuva mu kitongole ekiwanyisa omusujja gw'ensiri omu ku bakulu mu kitongole kino asinzidde mu musomo ogutegekeddwa eri bannamawulire abasakaga ebyobulamu n'agamba nti eddagala lino nga lituusiddwa kuno lyakusooka kweyambisa mu bitundu by'eggwanga awasinga omusujja gw'ensiri. Ekitongole kino kyagala okutunaatuukira omwaka ogwa 2025 nga bannayuganda waakiri ebitundu 9 ku buli 100 nga bamanyi bwe basobola okwetangira ekirwadde kino ng'era bamanyi kye bateekeddwa okukola singa kabatanda ne kibakwata. Uganda esazeewo eyulire n'ensi yonna endala okulaba nti vaccine eno tugireeta abantu baffe basobola okuganyulwa. Vaccine ya malaria bagiyita RTSS era nga egenda kugabibwa mu baana emyaka 2 n'okukka wansi. Eno vaccine tekuziyiza kufuna musujja gwa nsiri nedda musujja. Kati eyo vaccine bw'ogiwa omwana n'omukuba empisa eyo omubiri gulaba vaccine negufuna ekintu kye tuyita immunity. Kati omwana bw'amala n'afuna omusujja omubiri guba gwalabako omusujja. Poliisi erabudde abakungu ab'enjawulo abanoonyerezebwako ku byekuusa ku bubbi bw'amabaati agalina okuweebwa abataka b'e Kalamoja ageegabanyizibwamu abakungu ab'enjawulo okwewala okwefuula bannampulira zzibi ne baganira ddala okulabikako eri poliisi singa baba bayitiddwa. Minisita omubeezi ow'ensonga za Kalamoja nga naye y'omu ku beezibika amabaati gano Agnes Nondutu yayitwa ku Lwokutaano oluwedde n'aganira ddala okulabikako mu maaso g'akakiiko akali ku gw'okunoonyereza ku mabaati gano. Fred Enanga Sekama wa polisi y'eggwanga yogedde. Poliisi wekiba kizzeemu kusaba okweyanjula ngeri ey'okujjuza statement. Information eno gye tuba tukwagalako eba ekuyamba okuggumiza okuzuula oba omuntu yazza omusango ogwo oba okumwejjeereza. So buli fayiro yeetengeredde twaziweereza mu ofiisi ya DP zavaayo n'atugamba nti omukulu ono noono balina omusango era mubanjule mu kkooti ngaawo tugenda mu maaso kola. Kati nga mu kiseera kino tulina basatu abagenda okuba nti bakatwalibwa mu kkooti. Kkooti eganya okuyimbula ku kakalu kayo abavubuka 6 abaakwatibwa mu kibuga Jjenja ku kyalo Mpumudde oluvannyuma lw'okulabikira mu katambi k'obuseego nga benyigira mu mukwano gw'ebikokojjo n'ebisiyaga. Abavunaanwa kuliko Geoffrey Ibanda, Sadiki Wasajja, Sadaati Akamya, Fabian Kalungi, Hamza Katamba ne Brian Kiza. Kigambibwa bano era be bamu ku bayigiriza abavubuka n'abaana abato omuzigo n'omulamuzi abazizzaayo ku Alimanda mu kkomera Kirinnya. Ekitongole ky'ebyendagamuntu kikakasizza nga bakimaliriza enteekateeka z'okuddamu okuwandiisa abantu abalina kadda z'eggwanga nabyo bazifuna omwaka ogwa 2014 era nga zisoberwa okuggwako omwaka ogujja. Osborn Mushabe ow'ebyempuliziganya mu kitongole kya NIRA ayogedde ne ku nteekateeka yaabo abagala okufuna zi birth certificate. Kuba na mass enrollment project okutandika mu August. Abo tujja kubanga tuwandika abannayuganda bonna ku parish level nga tujja ku ward zammwe parishes zammwe abantu bonna abadde nenanga muntu nga mubuuza obazigwako ddi obazi expiring ddi mu August oba mu Gw'omunaana tujja kubanga tujja wamwe mu parishes tubagamba nti bw'oba oyagala birth certificate, death certificate kyangu nnyo okugifuna. Kati services twazadde ku districts zaffe n'obwobeera Jinja, Iganga, Mbarara oba Arua oba Gulu oba Kayunga osobola okugenda ku district ya Nira yonna n'oteekamu application kasoolina endangamuntu z'abazadde wina birth notifier from the health facility nosasula 15,000 mu bank. Naye nga birth certificate eyo okugifuna olina kubanga olina n'ennamba. Abantu 2 bavunaaniddwa egy'okusangibwa n'ebitundu by'ensolo z'omunsiko wabuli w'amateeka. Enyingi Bernard ne Onyx Alex bakwatibwa n'amannya g'envubu Pisi 135. Bano bavunaaniddwa omulamuzi Gladys Kamasanyu emisango gye beegaanidde ddala n'omulamuzi n'ataba mubi n'abasindika ku Alimanda Luzira bakwatibwa ku Lwanga 3 omwezi oguwedde mu bitundu by'e Kiryandongo. Bwe gabadde agesaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama gakutusiddwako BFCU Bank. Sukuma Business ne DFCU Bank. Gulawo personal current account oba enterprise account mu DFCU okungula bingi.